Muntagingira omusajja omulundi ali mu kweteeka mu nsonga z'Abannayuganda, omusajja eyava obulungi mu myaka gy'abiri n'ayingira eggwanga Uganda alowooza bw'olwa ku nnyumba efuuka yiyo. Yalowooza bwe yajja mu Uganda n'asengamu n'awangaaliramu banaazaalibwamu Uganda yafuuka ya jjajjaawe. Omusajja ayitibwa Kayibanda akola ku Bukedde TV oba Bukedde Radio whatever simanyi. Mutaginge nyina package ye tagi hii mu nyina package ye nkimanyi kwali kuno ku TikTok. Share my video to that man. Mwami Kayibanda omulundi watugambye nti tujjako mu 7 ffe twamuteekako. Kayibanda njagala okubuuza ekibuuzo. Bwe mwagenda mu nsiko okujjako bote mmwe mwali mwamuteekako. Ekyo kibuuzo njagala okinziremu mukulu Kayibanda. Mukulu Kayibanda bwe mwakwata ekkubo ne mugenda mu nsiko okujjako bote mmwe mwali mumutaddeko bamwe mwamuteekako. Ekyo kibuuzo nambe mukinziremu. Ekibuuzo ekyokubiri bwe mwali mugenda mu nsiko okujjako bote bote yabawa ebbaluwa ebatwala mu nsiko okumujjako. Obote yabawa ebbaluwa era twagala ogyeyo ebbaluwa ogitulage obote gye yabawa nga mugenda mu nsiko okumujjako ng'amaze obbawa olukusa olubawa gwa head ogenda okumujjako. Ekibuuzo kyange ekyokusatu wagambye ffe tuli kabinja ka Buyeekera kennyini kuba tulina ne uniform tulina n'ekibiina tulina ne cabinet namba. Mwe bwe mwali mu nsiko ng'abayeekera kuba nammwe mwali bayeekera. Bwe mwali mu nsiko ng'abayeekera ekibiina kyammwe ekyabayeekera kyali side kikyali ludda wa? Ebyo bibuuzo byange byonna njagala obinziremu mukulu Kayibanda. Wayogedde ebigambo bingi nnyo era bannayuganda abasinga obungi by the way byabanyiiziza nga nange mwendi naye nze saali yakitinze nzize kubuuza bibuuzo kubanga nalabye nga bya kisiru bya kitumbaavu era biwulikikira ddala ng'omusajja eyanywa walagi n'embizzi n'azimba olubuto nga takyasobola kulowooza embizzi yamugenda mu bwongo. Mukulu Kayibanda twagala otubulye kubanga nammwe mwali bayeekera si bwe kiri nga bw'ogamba mwali bayeekera abayeekera gavumenti y'obote. Twagala otubuulira mmwe ng'abaali mu nsiko yunifoomu yammwe yali ya kkala ki? Era yali ewandiikiddwawa mu mateeka g'eggwanga Uganda ng'eri gazeetedi. Era otubuulira n'ekitebe kyammwe ng'abayeekera abaali mu lutalo lw'eruwero oba abaali mu nsiko abaali balwanyisa gavumenti y'obote ekitebe kyammwe kyali kisangibwawa era kyali kikakasiddwa luddawa mu mateeka g'eggwanga Uganda nti abayeekera bano aba NRA balina ekitebe kisangibwa Gindi kisangibwa Luwero Triangle nga bwe mweyita. Kayibanda omwana w'effumbe. Kayibanda tuzaako obusiru bwo wansi. Ebyo ebigambo by'oyogera nze mmanyi abaasembayo okubyogera baalinga babiri ng'eyasooka yali police has right to shoot and kill you is nowhere to be seen. Taliiwo tetolina woyinza mulaba nga neyasembayo okwogera bw'atyo yakubwa amasasi. Emirembe emingi gye mwaleeta gyamukubya amasasi. Emirembe emingi gye mwaleeta nga mugijje mu nsiko eruweero era bwe mwava mu nsiko eruweero emirembe emingi gye mwatuleetera eyasembayo okwogera ebigambo by'oyogera gyamutisa masasi era yafiira mu kitaba kya musaayi ng'ate yali akolera mmwe yali ayogera nga gwe bw'oyogera nga ye Isma Olaxes Ichuli. Ekitegeera emirembe gyammwe emiyitirivu gye mwatuleetera gye gyamutta oba okitegeera. Kaakati nze abadde abuuza mirembe ki egyo gye mwaleeta egitta n'abantu? Emirembe egyo gye mwatuleetera egitta abantu egisiba abantu nga gyawamba n'emutoowo muvawala. Emirembe egyo emingi gye mwatuleetera Kayibanda gyawambako n'emutoowo muvawala. Egyo emirembe emingi gye mwatuleetera egikuba abantu amasasi ku sitwiti munnange gye twagala okugjawo gye tuli mu kulwanyisa okugjawo. Era gwe bw'oba otulabira ddala nga kabinja ka Buyeekera nsuubira naffe tetugenda kujja basaba lukusa lubajjawo nga mmwe bwe mutaasaba obote lukusa lumujjawo. Oba amagezi gazze Kayibanda tuzaako obusiru bwo wansi. Kayibanda ly'embizzi yo nywe n'ewalagiwo akutuuke bulungi nnyo mu lubuto akugende n'ekubwongo obunire nga ya muto totutama. Kayibanda nkuyise emirundi emeka Kayibanda totutama wummuza entwingiriyo wansi lya bigodo byo omale osirike. Okitegeera tetwagala otwasamire. Bonna be bakubye amasasi teri gwe bakubidde mu NUP. Bonna be bakubye ku nnyama Kirumira Abiriga Jowani Kagezi Kaweesi
Ichuli Katumba Wamala ne muwala we tebaaba kubanga bali mweni lupinjagaloddemu amagezi mweri etweru eddene eryo. Okitegeera eno Uganda si Burundi. Kayibanda kyoyagala otugamba waliwo omulundi waliwo Munnayuganda ng'ali Burundi ng'asobola okusitama ku katebe n'atandika okwogera nga gwe bw'oyogera. Kayibanda emirembe emingi gyayonoona Looma. Emirembe emingi Bannayuganda gye babawadde gitandise obbalowoozesa nti muli ba kitalo nga mmwe bwe mulowooza. Toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Okitegeera so njagala weewummuzeeko otuuze entwingiriyo wansi. Totutama totuzunzizaako mukka gwa mbizzi. Okitegeera tugenda gamba omwana avumye bannange omwana avumye abaana ba NUP bavuma tebalina mpisa. Temututama mutuuzeeko entwingiriza mmwe wansi n'emitwe emikalu egijjudde walagi n'ebigodo.